okumugamba buveewo kono nti kale n'emisambwa gikuba amatooke kati bano nga babagobawo babaweemu akadde nkoini ogenda kukola ki nga babagobawo n'amanya ekiddako saawa yakuyingira magye musirikale agenda kugalula nalanika okuweeweeta ekintu kye ng'emisambwa bannange. Yes, wenti tutandika butandisi ate nete wenti yes, okay, tugenda maaso ate nete tutandika butandisi nagambe nalu Williams akomye ku screen nate etandikwa filime egenda maaso mubiru Akram ne tugenda mulamu ene etandika tutandika butandisi episode yaffe y'omusanvu natenga bulijjo batugamba ni Kasire John Bosco tujja mulabako bulambalamba era tusande kuleka nti osuwa abazanyi b'abenjawulo omuli Nakazi Edith ku screen etandikwa filime egenda maaso tutandika butandisi natenga bulijjo batugamba nti Sarimatiya ne Kings Benita tuli bakulabako mu filimu eno tulaba Amira eno episode 7 Bumala Studios natenga bulijjo Kasibante Vespa nga kwerezanga Jimmy tutandika butandisi Amira Rafael Busula inanyime filimu twolekedde episode 7 kakati tufundikira okuba tulaba Amira ava mu walya mmere watandise okutambula ssebo omala gatambula ozungu obeyuka bubeyusa otyo ssebo otandise okutambula weewaŋŋamisa n'amugamba kino ekibiro omuntu yenna akifuluma n'okukiyingira nze mbansazeewo yenze nkulira obwa bonga bo kati ng'amugamba taata bonga bo n'amugamba nze siri musiru nga bali bootiisatiisa n'obagamba nti obafuga nze tonfuga manyawo okoma atwakaala ki onvuma okutwakaala onvuma okutwakaala yakakwata omanye obukazi buyina nnyo olunoyiko ate bo fenga bonga bo ekibira kino kati wano nze nfuga ekyo kye bayita omufuzi ku mufuzi tekuba kwetaaya bwe baba bakufuga teweetaaya newoona oluma ebibuno genda eri museka ozimulani kati ate oba mijute bakubye waki mijute yasasulidde byonna omuwala nga yeeyongerayo afande lwaki katumanyira oba onzikirize nkatuga mijute ate kati banange oyagala katuga butuzi kumbe mukutuga tetuganyi naye kimanyi nti woba otuga mukwano gwoli ndaba tukanywemu nako emisamba tegiba na musayi mijute tokiddira mijute tujja mijute agudde mu buzibu bosi mpola mpola taata totta musanyuwe emijute abadde tamanyi kyako genda gasiya wekintu kuwa woda kirala bwoba sigwa wa woda toyogera nga awa woda ate abawi ba woda bamu tebaagala bawa magezi tebawabulwa ozanya n'okuzanya yagamba baleeta Amira oyo ateekeddwa okulabika nti annyonnyuka firimu egenda maaso ono semisambwa yennyini tambula jangu tugende ekyo kikulaga ki awuli ono omumiro gubadde guvudde mu position omumiro bamukutte mwafunye ne kamunguluze mijute oddangayo kaaka tukwate kubo tuveeyo tudde erudda
mukwate kuba okudde waliwo ababadde bakuba empaka kati nga bajja ku mobile money ono asazewo akakasa obutumbaavu n'obusiru obwa mukwano gwe yabalagala kwenkana ki kati nga mugamba topapa ebintu nze mbikolako kati nga muganga lwakisi papa ndeeta mu byekisirusiru abantu banasanga tuli wano mbu tujjayo sente ku musimu omutali layini jukira bino bya misambwa ate atera okukoleza ku simu eno tulese bamutuze kati tetumanyi oba ali available ebintu by'emisambwa bya budde kati ate ono kyatanaba kutegeera kuba bamugamba nti buli wobeera omwavu tubuulire bwe wabaawo ekizibu kyonna tubuulire kati nga muga lwaki tojjako sene ne tugenda lindako netiwaaka yakuŋŋaanya netiwaaka yakuŋŋaanya yamugamba saara kunsiruwalira wootandika ebintu byokunsiruwalirako ebintu byebyo anoonya netiwaaka firimu yiino weetegereze tunuulira firimu yiino tunuulira tugenda maaso kaakati mwana muwala aba atambula kati nga tagwa ku musambwa magondogo nga yeefuula nno nga gwe batannatugamu kikyate ono yasooka n'atunulatunula ng'amuyita owaayo Amira kiki engoye zayambadde si za wano ono omukyala amanyi okutambulamu obulungi n'anyirira ati n'ayingira abantu kati mbw abadde ava kulaba ku balya mmere kumba omusambwa amagondo go tegufulumangako wano gutyo gutuga abasinga okutya okufa wano teweemoola atya bonga bo Lubanza amutiira ddala n'amugamba kati ogenza okufuluma wano nga Lubanzi yakitegeddeko nti takimanyi kati ng'amugamba oyogera ku bonga bo otegeeza Lubanzi oyo Lubanzi alina waakoma kunze ono ayina emputtu yamugamba muleseyo emabega gwe kiki naawe wandeese mu bintu byakusamaara oyagala kwesiruwaza netiwaaka ejja its coming it is coming namugani abantu abanansaga nibajja kugamba nze musiru omanyi buli wotambula n'omusiru akusiruwaza kati ndabira ddala omusiru atandise okunsiruwaza sente zirina ovaako baya kasente kano tekavaako ayagala kujjako kasente weetegereze firimu akasimu owaza kaganye biki be kaganye naawe mbw akasimu kaganye kakola obadde akakola firimu yiino weetegereze tunuulira sente esimu eganye esimu eganye kasitoma leero abadde kiduli bamuwa sente nadduka naagwa oba leero kikyate tutuno kakati munange ng'amugamba ekiki ekikututte mu balya mmere obadde ogenze kukola ki kati ng'amugamba ku nsi y'abalya mmere tolina kumbuuza kye ŋŋenda kukola abadde agenze kulaba ku mulya mmere wulira kati ng'amugamba byonna ebinsanyudde ndabye ku maama w'omulya mmere alabye ku maama w'omulya mmere omukazi ono abala ki mu bw'omusamba bwe atandise okwambala engoye ez'abantu ab'oku nsi bali abalya mmere kyokka ate ali mu bwakabaka bwa bonga bo obw'emisambwa ennyambala yabwe neneeyisa ndala n'agamba naye bonga bo wanaakimanyi omusambwa amagondo go gutya nnyo gumanyi bonga bonga bwatuga oba yali agutuzeemu talina kyasobola kungola bamutuze naye ono gwolaba alina emputtu ku mputtu kwatudde tugenda maaso tulaba Amira episode 7 kwe tuli ono omwana nga essanyu limutta bulala firimu yiino kakati munange Nazaala yuno tukusanyukidde maama tonnagenda tonnobanga okyali wano kyesibye ku mwana nga omweripyeko
Nakugamba tambuloge. Namugamba nagamba ove wano ne lwaki walemerawo. Yo omwana aliwa ku mulimu gy'alaze. Lwaki ne tova mu nnyumba eno? Kiki ekikwesibizza wano? Oba lwaki tagamba lumu lwaki tova mu muzigo gw'omwana? Ono alemedde mu muzigo. Va mu muzigo gw'omwana wange. Kwe kwata engwezi olina okunoba. N'okuba omwana wange ebisiraani n'atuuka n'okuba nga takyasobola kwekolera kintu kyonna, ono ne yeeripa ku kitanda. Ku kitanda nti wano wewali obufumbo. Kati we yeerippye. Ojja kumenya ekitanda gwe. Omukazi yawalula omwana w'abandi. Fulumya ebisiraani byo. Jukira alina omuwala gwe yalabe n'amugamba nti abeera ku kyalo. Ate yagamba mutabani we nti ateekeddwa omufunira omukazi. N'amugamba wano tojja kubeerawo. Ngenda kuleetera poliisi. Ngenda kuleetera poliisi. Ebintu byongedde okutabuka. Ebintu byongedde obutaba byangu. Obufumbo bukaye. Kyokka omwami mu kifo ky'okujja okutaawuluza amaka ge ali mu kubeyuka. Yafunye omulamwa gwa ssimu akasente kajjira kwe. Annange kumbe omukazi wattu. Yasooka n'alowoozaamu ebigambo mukwano gwe bye yamugambye. N'amugamba naye munange lwaki tokwate kubo n'ovaano n'ojja ne tugenda ffenna n'owona nazaalawo okubonyaabonya. Kati abagenzi okujja ssente ku ssimu ebintu biganye. Essimu eganye okukwata netiwaaka. Naye kati n'olyoka omusirwaliza ddala obwenkanidde awo. Gwe era nze okugoberera nadde sikugoberera lwakuba byogera bituufu. Nabadde njagala kulaba obusirwa bwe butuuse. Kuba nkirengere tuba tuli awo. Abanja kati amuwadde ebbanga ddene. Ebbanga lye yamuwa ku ssente ze awulira akooye. Tewali budde. Njagala ssebo mpe ssente zange. Nengende wanyoko nga weekwese nnyoko n'anteera embwa. Ssebo mwabadde mwagala embwa ennume. Ngenda mukwata Jake. Ne bamukwa gwe tobibaddemu tewabiriimu biveemu. Tobibeerangamu. Kirabika mwaziramu embi. Ate naawe nja kukwata nja kukaba. Bambi omusajja muleke. Teri byakuleka. Poliisi yegenda okulamula. Yagamba poliisi yegenda okulamula. Mukama wange omusajja lwaki tumulise? Itawo. Itawo. Ati naawe jangu. Mwena tugende ku poliisi. Temusobola kunziba owaayi. Sente tazannya. Jiwunye. Owaayi. Sente z'omusajja wali yammeka. Oni yambuza sente z'omusajja wali yammeka. Ondeetedde ebizibu. Tugende. Nze sibibaddeemu omusajja mu mukwano gwange naye beewo yakanda kwewozaako. Katukwate kuwo ne tudde eri ewa Amira. Amira aba ali wano ng'omutuzajja gwe n'emisamba giba kwe kino abadde agaludde n'emisamba giba n'obusimu kati badde bamusikula obusimu mutakudde obusimu bajja mutakula kati ni lwaki osunguwala n'emisamba giroola emisamba lwaki otusunguwala bulala tosunguwala nnyo bwotyo kati lwaki wanswaziza nga buli omu yenna alaba babadde bonna balaba ono omwami Lubanzi tamanyi lwaki tebamwagala ate ng'omwala alabika ali siriyasi nga mga Lubanzi nkubulire mu birooto bakukwatagana naye wano mu byaddala terikwatagana kaakati bano babano bagenda ku poliisi nyoko bw'anaawulira nti nakutte bakutadde ku poliisi sente zange ajja zireeta bagamba tezibula mukwate naye kati naye naawe otutwala wanga nze sente tewazimpa sigwe otambula naye si mukwano nze sirina musango sigobadde omuwolereza bw'owolereza omubbi oba mubbi amazima Katonda mugulu kale yabadde mukwano gwange naye ekyokumuwolereza tukijjawo era sinnamuwolerezaako siddamuwolereza sente baagala sente kakati niwa mobile money byamusobedde
bano bakomi wano luyi mama wange bakomi wano luli ne badduka oyala kuduka nedda mukama wange singa musanvu kikireka sente ziriwa njagala sente zange kanzijjeyo ziri wano kale ayagala kusaba kasimu kano kamukolere ekyamagero akasimu kuliko akasente njagala kitundu wamba mupe sente zange mukana kalima akasimu kuliko akasente kasoke nzije sente ku simu kuliko sente simu naye nga teraba Lubanzi ali eno nga mugane ekyaddala kikyoyagala nkole yamugambula ekyoyagala kukolera osobole okunzikiriza kumbe ono abeera eno n'alaba oli omulya mmere gwayamba ali mu buzibu omulya mmere gwayamba ali mu buzibu kati nga mugambo manyisa okondekemu tetumanyi nti munange wano wejjidde mu biseera bikyamu kati mbu abadde akyanoga ddagala lya nnyina kati nga yeegonza wabula okwegonza kabadi kirina amagezi mangi nnyo kino kyolaba nga kyeyongerayo boosi tebakudde binnyo bya ssungula mbwajidde mu budde bukyamu mbw abadde alina okunoga eddagala lya maama kumbe ono alabye omulya mmere gwayambye ali mu buzibu nga mwana muwala wuuli agenda okay ate n'obulenzi omuyaayi kyayinaako era nze sirina musango kaakati kyobola abannange okutambula n'omuntu ng'alina ebizibu naye biba bijja kukwata buli woggulira omuntu alina ebizibu mu bulamu bwo naawe weetegeka okukwata mujje alimbye mbu kuliko akasente situmanyi oba akasente kwekali ebyaddala nyabo nyagala kunzirayo akasente kange wano jako sente nyiganyiga tamanyi nakyalina kunyiga omaze okuinisiyetinga na okola ki era bwebyo byotandise ebintu byojja tusibyaggwe njira neera katulabe oba kagira atandise netiwaaka yakuloba ono naye nno gwe bagamba okugirayo sente tannalaba nti akasimu tekaaka era tamanyi nti tekalimu lyanda naye nakimanya oyagala kudduka no sirina wendaga gira wamma akasimu kalabika kakwata kalina sigino gye kaleeta teekamu koodi gundi muni mwagala kumbuzaabuza kati mwefudde mbu mugye sente ku mobile money kumbe mwagala kudduka ono nayogera koodi firimu egenda maaso weetegereze kuvuddeko senemeka maama nnyabo ono omwamisiza abanja miliyoni 2 kati bulijjo sente ogambye meka miliyoni 2 zenzijeko zemba muwa kumbe waliwo anyiga amapeesa kakati nno bannange firimu yiino byana byandeseewo babi abaana bano abatatya kuzannyira mu bibira banne bamulese ono ayingira ekibira ate bano ekyotayitanga lyerinnya ly'omuntu mu kibira kubanga ekigambo kibira kyennyini nakyo kennyini si kyangu erinnya ly'omuntu mu kibira firimu egenda maaso bebagenze kutya abantu ate mu kibira eno omuntu ayinza okugenda mu kibira nekkuba erimulese n'atalijjukira weetegereze tunuulira bannange oyo abali luddawa laba mbu n'abalaba mbu abalabye embu kumbe bannange kino ekibira kirimu abanyuunyuusi bali bakagunywa abanyi b'omusaayi ono ali mu kulonda nkwala banku kumbe awulidde amaloboozi ga banne mu kuyita nga baanukulira eno kikoleko kiki kikoleko firimu egenda maaso alengedde oluku
kati nga tawulira goleti bwayita goleti banne bayingidde ekibira bazze kutya abangu abantu bangi bagenda mu bibira ne batadda nga temumanyi lwaki kumbe ono asika oluku emisambwa gya bonga giri wali gitudde omwana wuno asika luku bonga ha nga kadduse firimu egenda maaso omwana yekengedde ki abadde asika luku ne lulaalira tabanga alabye omusambwa firimu ye ne basika batutte muganda wange sawa ya kunywa kasaayi twolekede episode 8 ekyali kunyanjula tandika butandisi sagala bakunyumirize nateera kakati ne tuli mu bwakabaka makibira kyo ono yasooka najjukira oluyomo lwe yalina n'omuwala onaamira lwe yamugamba tateekeddwa okulayika ndi afuluma ekibira naye omuwala ono manyisebe ekigambo kye yamugamba nti Lubanzi mu bantu b'osiriwalirako n'osinikirako n'amannyo nti nze siriimu yamugamba nti nze siri siteekeyo ssebo noonya b'olina okumanyiira abalala mukazi yali mukambwe nnyo ono omukazi yali mukambwe nnyo nga bw'oyinza kiwulira ekyo Lubanzi kyamutabula lwaki omuwala ono amukambuwalira oba akimanyi nti bwe bunafu bwe ne lwaki omuwala ono afuluma era okugenda mu nsi y'abalya mmere aba agenze kukola ki bano we batuukira bamusanze ali mu birowoozo buli waalaba omuwala oli nga atali ku sayidi ekimweraliikiriza kubanga ate ayagala omuwasa obwakabaka bube nga bugenda mu maaso kati tuba tuli awo bano bayingidde ekibuuzo kiri nti ki tunulira mugende mu nsi y'abalya mmere yabagamba nyagala mugende mutambule ensi y'abalya mmere nereze amira kiki yabadde akola twagala kumanya amira kiki yabadde akola n'abasindika bo kono nti bo nga bo njagala mukomewo obukakafu n'agamba muli bakudda na bukakafu era nga mulina ensonga njagala mube nga mukomewo n'ensonga lwaki bwe kityo bwe kiri nkono ni kale ssebo firimu yino n'abeekika n'agamba yenna n'agezaako balemesa mu mulyewo ova mukategedde amira yabadde agenze kukola ki mu nsi y'abalya mmere asindise basajja be beyeesiga bagende banoonyereze ku ekyo ate singa wanaabeerawo kiremya yenna oyo yenna agezaako balemesa bamukoleko obuyinza nga bwe bulagira kono ndi kati mulumbe n'abongera amaanyi ekyamazima guno musambwa mwenyewe Lubanzi erinnya erya Lubanzi yalijjawa erinnya erya Lubanzi yalijjawa firimu egenda maaso tutandika butandisi njagala weetegereze abakulu batuuse bano batuuse kadi basooka kumba ku ttaka batuuse
n'okuwunyiriza. Kati bandi banno nga batandise okutegeera bikyamira bye yabaddeko. Ayina omuntu gwe yasisinkanye naye mu kusisinkana omuntu oyo ngono nti owulira olusu batandise oluwulira kati wano alabika yayiseewo bano bawunyiriza n'okuwunyiriza bawunyiriza bano firimu egenda maaso nga beeyongerayo. Omulimu si gwa kuzannya guno, omulimu gwe baliko si gwa kuzannya, si mannyo wenu munnange eyabadde abanja bamusasudde. Kati okumanya omusajja ono naye oba yalina kuba mukazi. Kati nga tatandika neera kuyomba, okuyomba tekumuggwako mbutaba kukwata baana nabano kubalumba sente tebandizimuwadde. Saagala kuddamu kuyomba namu nkugambye njagala sente zange era ebbanga lyampadde sinyaziggwako nga temumbadde sente era akayumba nkyakatwala. Katonda watu oddemu nterembwa oddemu nkole ki akyabanja luno nzija n'amagye nze sisaaga wuliriza sisaaga ebyo gyo newanyisaako mbusimanyi mama baamuvuma n'akaaba. Weesingayo gwe nze nyinza okukwanaga omukazi omukadde nze nga weesingayo yamulangira wali nkoledde endagano y'ennyumba. Kakati oli we yali yeewola ssente maama yaliyo ng'omusingo kubanga yamweyimirira. Kitegeeza nti woba obanja ssente ne zirema oba olina kutwalamu maama. Kati ssebo kyamulangira ogw'omusingo guba mukadde. Naye twade tumanyi nti ssente baazimuwadde $2,000,000 kwe kuleka bali bagende. Kati ne maama naye akyamwagalamu luutu. Katonda wattu sajja liyomba lino si lyangu. Yamugamba nti guno omuzannyo togenda kumalako nagwo nze ku ssente sisaaga muzibu nnyo mu ssente mwagala kumanyira bantu. Kati oba owulira onjagala nnyo ssente zinteekemu naye tozirina nazirina. Oli mukazi mukadde nnyo gw'okukwana oyina kunteekamu nnyingi nnyo nongulira n'emmotoka nompa buli kimu naye oli awo tolina kyosobola naye tolina kyolina nemwewola ssente abantu ne bawa ssente nemutayagala kuzizza nja kudda. Kati ebizigo bye weesiiga ebyo nja kakasa ne toddamu byesiiga banna. Nze sirimu kulediyo nkyali mwana muto laba omwana nyenza kutoja nga kwewola bambi kyana kito kibebi kiikyo kiri ku nnywanto nkugambye tebannetega kyokka bannange kajaketi sula mumpe sente ayomba nnyo bannange oba amabeere yayonka gajjajjaawe. Ono baamuvuma n'atunulira omusajja ono n'asalawo n'atunula butunuzi mukazi wa talina kyakkola n'amugamba nti saakummanyira nze ssente zange nzirina nina n'omukazi saagala mukazi ebyo byotunuza ekisambu simanyi kwatibwa ekisa onoonya nnyini okunkwabula nze sibbibwa ebyo bye weekabyakabya obwo obuziga bwe obwagonya ne weesiiga ebizigo mbunodde obuto nga bikwongera myaka nze tojja kunziba nkulaba osanze ndaba manya woolina okukoma nesiriwalizaako nnyini mu mabaala eri gyemubeera emige genda eri mabaala gamwe gye munywerwa emwenge mumanyirireyo bano ebivubuka ebitamiire ebitalina future. Ndi wano nze nantunula future njerere ngo neetega weetegaani kirabe oneetega mbabanja teweerabira weetega genda osiriwalira eri mulaba obuviri bumulinga entambi za stove gasiya buloolo. Kajaketi ayomba oba mukazi wo weewaka amusobola atya bannange. Maama bulijjo mukambwe naye leero yasanze ono. Kino kikuyigiriza bw'oba weewola manyaani akuwoze n'okwewola simu ze mulungi. Kati munnange nga tukomawo tugenda okudda eno bano bababeerawo nnyo ku bibala naki misambwa gyeriira bibala byagyo ali wano ono essanyu limutta. Kati nga mugamba naye golowooza bwemba ndi musanyufu ki ekiyinza okunsanyusa nga muganda yamira wangi omulya mmere ono omuyamba buyambi oba waliwo ekigendererwa ekirala
kati nga mugamba wateekeddwa okubawa empulira endala alabika ayagala ngwala za mulya mmere naye simanyira ava ebeera wakati w'omusambwa n'omuntu naye kyemanyi omusambwa engeri gye kiri nti guba musambwa baba bali wano ogenda okwetegereza bano bali mu kuzannya jukira Lubanza ono gwayagala bano nga bannamyekozo bulala Lwaki nkiwulira kati onansonyi kati olugambo lutandise okutambula kati sebo muno mu misambwa mulimu emisambwa emirala ono abadde alumba kirabika ne mu misambwa ababeerayo bahaaji kati Lubanza alabika mu misambwa haaji ayagala hakki ndala Kointi Amira kiki gwe nawe lwaki tonvaako wangi Amira ne kuba nsi y'abalya mmere obadde ogenze kukola ki ayagala kumanya Lubanza ayagala Amira ono nga bwakiwulira naye waliwo ate abalala abawulira obubi namugamba oba olina kyogenza okukola ku nsi y'abalya mmere lwaki tongamba nenkuwerekerako nga mugaggo Lubanzi yamugamba nti tolina kyogenda kunyamba osinika wapitaako n'akaddamu katuga gwe nnyabo toleeta muzannyo Lubanzi leka oli ye meidi we bino ne biwulira essanyu yamugaa guno gwe guba gusooka era gwe gusembayo ono nno Lubanza awulira afa Amira naawe ekikulu ayagala nnyo ebyamaanyi bonga bo kati oli kwamira ye kaffe tetuli bantu kati oli kwoli onoonya ssanyu lyo nze ndirina tolaba ssanyu bonga bo toliraba lwaki weesiba ku muntu oyo bonga bo ng'ate nange wendi kiki naye bonga bo kyonoonya eri kyesikuwa bonga bo oyagala kwefulukuta eri ng'ate wano n'emisambwa giroola gibeera romantic emisambwa kumbe meidi atunulira nera omulisuda olaba amaaso omulisuda wuuno mumpi awunya ttaka leka tontunulira bya sigundi nonkubya ono aliyo n'akasukayo 45 laavu guleedi bwaweweeta amatama kumbe nono naye ali mu kumatiza bannanga abaana b'obuwala ebintu by'ennaku zino abaana b'obulenzi bakumatiza nnyo era abaana b'obulenzi tebakyagala mumatiza awala ye balina omumatiza ennyo okusinga kati amuweeweete bonga bo kwata wano bonga bo towulira akabugumu bonga bo bonga bo kumbe bonga bo awulira akabugumu ngamba nti towulidde kabugumu bamutuuzizzaako essigiri kati mumpi awunya ttaka agenda okwetegereza wendiga yamutomera ne mu misambwa wabeerayo abaatomerwa endika kano kali wano kewujja feeri mwegenda maaso wetegereze ono yasooka nadda wano najjukira nagaana y'omusajja ono ebigambo bye yamugambye ddala byabadde bituufu mbu essimu eriko ssente basoose ne bawakana kati ekintu ekyasinze omwewuunyisiza ddala kyatakkiriza bwe bagenze ku mobile money engwala nga zitandise okkaaba essimu n'ewanda ssente kati ekitegeeza ebizibu bimala kujja essimu eno nevaamu ssente obukadde bubiri waliwo ekigenda mu maaso ekitategeereka eko essimu bajjayo miliyoni 2 ne baziwa eno yabadde abanja miliyoni 2 simu terina lyanda essimu eno bweba terina lyanda eyinza otya okuba nga egaba ssente what's really going on nkimanyi nange kyekigenda mu maaso ate bwajjukira omukazi ono yamugamba ssente ze nakuwa okwana omulenzi oyo bwe ziba zikulemeze ndi wakukutta busi ssente zange ojja kuzireeta va mu bintu by'okwemagaza njagala ssente ze saakunsirwalirako yamugamba ayagala ssente ze tayagala byamusirwalirako njagala ssente zange yamuwa emitwalo 2 n'amugamba ndi agenda kudda n'essimu jjukira omulenzi teyalina ssimu
kati bali betaaga connection bamuconnectinge filimu egenda maaso wetegereze kati ebintu byonna biringa ebitandise okwonooneka kati sente zange bwe zinaba zikulemye okubanga okola ekyakutumwa ogenda kuzza sente ezo oba si ekyo ngenda kukubya baasi omukazi jamugajja mutomeza baasi abalogo ayinza okukuba laddu wetegereze kati abalaki bamubanja waliwo essimu ewandula sente nanyiniyo wuuno kati yagenda okutuuka n'asooka atabukira nnyina yamugaa naye maama lwaki teweesonyiwa mukazi wange lwaki tomuvaako bannange maama kiki naye muli kenazeeyo eggulu kati omukazi namugaa kati kyogamba kenazeeyo eggulu omukazi n'akuba atya yampaabidde mbu namuvumye alumbye maama we kono nti kangalamire onkube mwana wange kangalamire okube namukyusiza livansi kuba mwana wange nga Sonko andibulya namugamba nazze nga Sonko antabukidde ngamba ningakanzijo tulabe tusale amagezi namugamba ensonga yonna lwaki oli mwavu mukazi oyo namugamba nsonyiwa munnange mwana wange naye nkuba lumu weweere kati kumbe ndoza muwaddeko ekitundu miliyoni 2 zabadde ekitundu yayo kati uli otuuse n'okusasula ebitundu naye lwaki togoba mukazi oyo kati yamugamba olaba sente twali tuzijjayo twasuubiza nti sente ojja zizaayo mu budde kati sente otandise nakusasula mu bitundutundu omuntu alina okulekana osasula sente omulundi gumu mukazi oyo kyekisiraani ekikuleetedde okuba nti toyina sente kati ngaamugaze namuwaddeko tezabadde sente miliyoni 2 omuntu nazikwata naziwa ekyo kyoyita ekitono namugamba oyo omukazi ateekeddwa okuva ewaka awo nkufunira omutuufu namugamba nasinkanya omuwala ku kyalo kunanyirira tebanyirira yenna omuwala afukamira mulungi alabika okuzaala abaana bangi n'empisa ayina maama nno kyali mukuleeta takimanyi nze togenda kunfunya bakazi besaagala nze njagala mukazi wange namuganze mukazi wange Yeren namugamba ekyo ekikazi simanyi kyengenda kukola okijjawo naye mpulira njagala kifulumewo kikazi kirina ofuluma waawo maama nkugobye nja kujja oyo omukazi nyina mugoba alina okufuluma obulamu bwo tajja kumanyirira mwana wange ngamugamba maama nkubuulidde mama wagwava mbulamu bwange oba gwogenda abaana b'obulenzi batabuka ku bakazi be baagala kati maama obagenda yagende namuga nekyo ekikazi kiki bannange kyekyakuliisa bannange abakazi baliisa abaana baffe ebitagasa ya rabbi kati ogukazi ogwo gwakuliisa ki mwana nga okutuuka okunvuma obwenkanidde ako nkoye entalo maama oba omukazi wange ogenda gwe oba ogenda gwe todda omukazi oyo ng'akyali mu bulamu bwo namugamba nisigenda kuterera mpaka ng'omukazi obulamu bwa bufulumye ngenda kufubanga bwe nsobola ng'amugandi maama ewange nkugobyeyo yamugamba amugobyeyo nze wange todda nesiriwalizaako firimu egenda mu maaso musajja mukulu azze atambuza nabigere maama ali ku kimu nti oyo omukazi ateekeddwa okugenda mukazi alina okuvaawo awo oyo omukazi wabanga yakuloga yonna gye yajja eddagala nange nsobola olijjayo nja kufuna eddagala erinaafulula erirye bw'aba yakuleetera mayembe nga ge yakuliisa mukazi kutabukira bwenkanidde awo kati tudde eno kati nga mugambo waayi kiki kayebe bya bulijjo awulula tateredde alina obusungu obumuluma kati nga agenda n'asisinkana omusajja omulala alina omulya mmere gwawulira ndowooza amwagala kituufu ekyokweka kyo kirina okuvaawo ayagala omulya mmere kati kumbe olutalo lwade lugenda kuba lukawo wakati w'abakazi bano naye lubanzi we yayingiriddewo kati saba kino kimutereezezza mu ttale okumugamba buveewo kono nti kale n'emisambwa gikuba amatooke kati bano nga babagobawo babaweemu akadde nkoini ogenda kukola ki nga babagobawo
n'amanya ekiddako saawa yakuyingira magye musirikale agenda kugalula nalanika okuweweeta ekintu kye ng'emisambwa bannange akati emisambwa gikuba amatooke naye nga bafundikira bulala luno olukiika lwamu emisambwa gimala bubi mubamu okuluma amannyo n'okwaka amaaso agufu katonda bwange wetukomye wetujja okutandikira episode ey'omwenda abadde Nal Williams Mubiru Akram nakazi Edith tubagala nnyo abankuumire